oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV wala kubeera mpozi ngate otuviewinga ng'otuwachinga. Tugenda kubeera mpozi olunaku olwaleero nga twogera ku ngeri ki Bobi Wine gye yasikiddwa abasirikale abapoliisi bwe yabadde ali mu press conference mpozi ku Zoom n'abannamawulire mu nsi z'e naye nga njagala okubeera nga mbuuza ku Namatovu Christine, njagala okubuuza ku Sale Alhusina, Luanga Morris, Nanyonjo Sharwa, Baligeya Hawa, ate mpozi ne Esther Nakimera n'abalala mwenna, Nampina Shamina ogamba otya, ate mpozi na Saaza Harriet nawe nkwagala nnyo wali kubeera mpozi ngate otufollowinga ku lunaku nga luno olwaleero. Olunaku olwajjo Bobi Wine yabadde ali ku interview eya Zoom, yabadde press conference bannamawulire ab'omu nsi ez'enjawulo, Bungereza, America n'ensi endala ezeetoolodde bakoze press conference, naye nga mpozi yabadde ekulemberwamu omukulu amanyiddwa nga Jeffrey Smith ono mu America, munnamawulire mu America, nga bwamubuuza ku musango gwe yataddeyo ye nga Bobi Wine, omusango gwe yataddeyo mu kooti y'ensi yonna oguwawaabira obanga ayagala bateeke envumbo ku mwami Museveni, omukulu Eli Tumwine n'abalala nga bwe balabikira mu kubeera nti babadde bakola ebikolobero, ye ng'agamba abantu abo babeere nga bateekebwako envumbo, nti bw'abanga asazeewo n'agamba nti kagende mu nsi endala yonna etali Uganda abeere ng'akwatibwa bukwatibwa, atwalibwe mu kooti y'ensi yonna avunaanibwe emisango gy'azaakola ku bannayuganda egitalina mpozi ate ng'akugamba ng'avudde ku constitution ya Uganda okubeera nga batulugunya abantu, batta abantu, bakola batya. Kati gye musango gye yateekayo abeere mpozi ng'ate ayambibwako kooti y'ensi yonna. Kati press conference gye yabaddeko yabadde agikola avuga, ekiseera kyatuuse nga network evaavaako okuba nti emmotoka zibeera zidduka nnyo. Yabadde ava namuyimbwa, ekyo ekifo kiri eyo mu Eastern mu Busoga eyo gye yabadde ava nga ava eyo. Bwatyo essaawa ezaatuuka eza press conference bwe zaatuuse n'abeera mpozi ng'atandika okubeera ng'akola press conference. Time yatuuse network n'ebula. Network bwe yadropinze n'asalawo apaakinge ku mabbali g'ekkubo, wabula osiwa mu kitundu ekyo yazze n'atandika okukonkona emmotoka ya Kyagulanyi. Kyagulanyi n'amugamba ndi mu meeting, ebyo byonna ositi yabiwuliriza okukakkana nga Kyagulanyi asikiddwa mu mmotoka ye ng'akyalina ku Zoom. Era bino byabadde birabibwa butereevu bannamawulire bali ababadde babuuza Kyagulanyi ebibuuzo eby'enjawulo mu press conference eno. Kankutereyo ka video kano okalabe Kyagulanyi nga bamusika okukakkana nga yerindigudde ekigwo. Kankutereyo. Reason why I am wearing a bulletproof jacket and a ballistic helmet is because I expect a live bullet targeted at me anytime. I am back on the side of the road. Officer, I am on a press conference, officer. You see, as we speak right now, I am being harassed by a police officer for simply parking on the side of the road to talk to the press. Officer, can you drive off the gate? Hey. As you can see, hey, this is a presidential candidate. This is an economic road. You are blocking it. Which international? Otyo nga bw'olabye video eyo, Kyagulanyi yasikiddwa mu mmotoka ye, naye this time abasajja abamuweebwa okumukuuma aba Electoral Commission ndowooza baakyusizaamu nabo baavuddemukko mu mbeera ne bagamba oyo Osinti Sebo ono presidential candidate tolina mukwata bwoto kuba yabadde yamusise mu mmotoka n'agwa. Bano ndowooza ne kibayitirirako ne bagamba kakatadde gususse we gulina okubeera nga akamanyiro kakola ki
kayitirirawo nnyo. Simanyi kikyamu kikiri ku bantu bano nti omuntu bamukiriza akole campaigns ate mwe mumugaana. Mukutte abantu bonna ababadde bamutambulirako ne mumugamba genda wekka nti ye n'asalawo agende yekka. Kyokka ate ne mumaliriza stiru nga ne waali yekka era ne mutumwagala abeereko waabeera. Ekibuuzo, Uganda mwagigula, abalala tebalina gye yagaliramu, ye nga ye Kyagulanyi alina kubeera nga abeera wakaawe gy'alina onnoonyeza akalulu, oba ekyokubiri mmwe nga mmwe amateeka mugategeera bulungi nnyo oba waliyo amateeka amalala. Abantu bagezaako okuwakanya ebintu ebimu nga bagamba nti oba oliawo Kyagulanyi byayogera si bituufu, ng'agamba abantu nti ebyokulonda kati we twogerera tebikyafugibwa mwami byabakama wabula bifugibwa amagye ne poliisi. Kati abantu mutandise okubalowooleza mu ndowooza eyo nti kituufu, kubanga bw'obanga mwami byabakama nga ddala ali mu kontrol yandibadde ndowooza avaayo n'avumirira ebikolwa bino, kubanga zaabiraba abasajja bano bazze baloopa enfunda n'enfunda eziwera naye nga tewaliwo bafiirwako. We twogerera ttiimu gy'abadde yakafuna empya y'abamawulire ne ttiimu abasawo na biki abalala 26 nabo bakwatiddwa ku luutu eyo. Bwe yali agenda e Kayunga, bwe yali agenda e Namusindwa, bwe yabadde agenda e Namwendwa, eyo bakwatiddwa 26. Kitegeeza Kyagulanyi waali ali yekka. Olunaku luno olwaleero avuddeyo n'akola press conference ng'ayogera ku biki ebyabaddewo mu maka ge wali Magere, era n'ategeeza eggwanga nga bw'agamba nti ebyo byonna byabaddewo naye era stiru abasirikale tebakwatibwamu nsonyi. Yasikibwa mu mmotoka ye ng'ali ku Zoom ng'ensi yonna eraba. Kati kitegeeza international media ebyo byegenda okubeera mpozi ng'ate eraga abantu. Kati awo simanyi oba kikola okubeera nti gavumenti yatikka bannamawulire abasakira ebweru media eziri international babatikka ne babazaayo ewaabwe, naye abaliwo waneeno abandi badde nga bakola nga ba correspondence ne babeera nga bateekako obukwakkulizo bw'amaanyi nnyo. Tolina kukola live, tolina kukola ki. Naye kino kyabaddewo, nze nsuubira ofiisi oyo yandibadde agumiikiriza, kuba meeting oba press conference ez'abazungu tezibeera nga z'abano abaddugavu abeene Uganda nti zijja twala essaawa 4. Bali bakola press conference nga ya dakiika 3. Dakiika 3 tezibeera nnyingi nnyo omuntu okugumiikiriza n'asimbula emmotoka n'ava mu kitundu wabadde apaakinze. Okitegeera. Ategeezezza bannayuganda bagende balonde ku lunaku lw'okulonda, musigale wo mukuuma akalulu, mwewe wakabanga, ate mutambule mpozi na buli kimu ekyokwetangira ekirwadde ekya ssenyiga omukambwe waleme kubeerawo nga beekwasa mulizi masiki, sanitizer n'ebirala. Wabula kyasabye era nga nekino yakisabye n'olunaku lwajjo yabadde addamu ekibuuzo kye kyabadde ng'ekisembayo bamusikambule, ng'asaba Katonda abeerewo nga mulamu mu biseera by'okulonda ne after okulonda, kubanga mbadde mulaba abadde atambula ayambadde bulletproof n'ekikofiira ekitayitamu masasi. Ensonga z'abaana be yazinnyonnyodde lwaki yabatutte ebweru. Wabadde babatiisatiisa nga babadde baagala bakikozese nga bait, bawamba abaana be bamugambe kakati no sayininga wano, kati yogera kino, kati kkiriza bwoti. Ebyo byonna info agifuna kuviira ddala mu state. Kitegeeza ki? Tosanga naye oba oli awo ayinayo abamukolerako abamuyambako. Ayinako abamuyambako. Kati yeye embeera mwe tuli. Naye nga tukyali awo n'omukulu Mbabazi n'abeera nga yakomyewo mu NRM. Okukomawo kwa Mbabazi mu NRM kukyalina impact oba embeera yamaze kubeera nga eya Kyagulanyi esajjuse nnyo ne bamukomyawo, oba omukulu Mbabazi akomyewo ye nga ye oba alina naye eddiiru ye. Tujja kubeera nga tubawa ebisingawo nga tumaze okubikuŋŋaanya bulungi nnyo. Tuva ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli. BOCAT TV